working so hard like these ones. Ministers, 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 our champion. Omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu omukyala KADAGA akubiriza abazadde okukyusa endowooza gye balina ku byenjigiriza by'ennyaffe Uganda. Kyagambye nti kino kiremesezza abawala bangi ssaako n'abaana abalala okweyongerayo mu misomo gyabwe. Ono okuvayo bw'ati asinzire mu nsisinkano etegekeddwa ekibiina ekiraba ababaka abakyala ekya LW'EGGWANGA mwe badde basinkanira abaana ab'obuwala ab'enjawulo abaafuna embuto nga bakyasoma. Ono agamba nti abazadde basaanidde okukyusa endowooza zaabwe era nti emisomo gy'emikono gisobesa bangi okwetandikirawo emirimu n'okusooka abo bonna abasomye emisomo egy'enjawulo. Our society still does not think about vocational training. They think it's I don't know whether they think it's something for people who have failed, but vocational training is something where you get qualifications at every stage. You even start working before we others who are writing exams and so on. So the community of Uganda needs to change attitude on the issue of vocational training and to understand that the courses are for both boys and girls. Our parents don't think so, but we need a change of attitude on that issue. Ono era alaze wa we batuuse n'etteeka ery'okukabasanya abaana ab'obuwala ssaako na biki ebyava mu alipoota eyakolebwa omubaka Robina Lwakojo eyali yeetegereza okukabasanya abaana ab'obuwala mu matendekero ag'ebyenjigiriza. It was necessary to make some changes. Unfortunately, it attracted so many proposals that we had to redraft it. I thank Honorable Rakojo and her committee because we sent them throughout the country, not to every school, but at least we agreed at a minimum one university, one tertiary institution, one secondary school, one primary school in each region. And I can assure you the findings are alarming. Abaana ab'enjawulo abeetali mu nsisinkano eno balaze okusomozebwa okw'enjawulo kwe bayitamu awamu n'essuubi lye balina si kye kyokka wabula n'ebirowoozo bye balina eri enteekateeka eno. We have learned that there are good laws and policies that promote gender equality, such as the 1995 Constitution, UPE and use policies in 1997 and 2007. Children Amended Act 2016, the Domestic Violence Act 2010, the National Strategy to End Child Marriage and Teenage Pregnancies 2015, Gender in Education Policy. Robina Nasio ngono embaka omukyala era w'omukago guno gwa yopa avuddeyo n'akalatira abasomesa okweddako okukabasanya abaana be babatwala okusomesa. Temutuswaza abakyala tuli bangi muve ku baana b'amasomero tubabaweereza nga tubaagala mubabangule so si kubakwana oba kubaba mbuto oba kubazaala mu baana. Abamu ku mmwe muleka abakyala bammwe awaka mubaleka awaka naye ne muddanga ku baana abato bannaye abasomesa mu kikomye. Ffe tuli wano tubalwanirako twagala gavumenti ebeeko n'engeri gyebongera ku nsako yammwe naye ate bwe mudda ku baana baffe ate ne mubakola ebikola ebyo ne mubateeka mu kunyumya obubuuzi obw'ekikulu nga tebanneetuuka naffe tuggwamu amaanyi. Omu ku bakozi ba Plan International nga bano be bamu ku abo abavujjirizi b'enteekateeka eno naye alaze essuubi mu nteekateeka eyatandikibwawo ey'okuyambako abaana ab'obuwala abo bonna abo bafunye embuto okusobola okuddayo okusoma emisomo egy'enjawulo. A girl standing up to say I was even already married. The project has brought me back to school and now I am a graduate teacher. How best can I be proud to really see that girls who had already gone are back and they are already with a skill to not only help themselves but also the children they have given. The men, you run away. You keep leaving all these girls without help. Yes, Chigongo, Kulwa Channel 44 Oliguro.